okusookera ddala ntwala omukisa guno okusaasira muganda wange MP wa Kawempe Honorable Segirinya musaasira ku lw'embeera gy'alimu ey'obulwadde era nsaba Allah ow'ekisa amuwonye ekirwadde ekyo kubanga tewali kyatasobola kuwonya. Era mu ngeri y'emu ntwala omukisa guno okwebaza bonna abayimiridde naye mu kaseera kano ak'obulwadde mu kumuwa obuyambi, mu kumusabira edduwa Allah amuwonye. Bonna buli omu nga bw'ayambyeko tubasabira nammwe Katonda abawe obulamu obulungi, abataase endwadde enzibu eziringa kakati obulwadde obuluma muganda waffe okumutuusa ku kitanda. Ekyokubiri, nvumirira Mwami Umalu ku lw'olulimi olutali lwa busaasizi, olutali lwa buntu, olutali lwa ddiini lwe yakozesezza ku mubaka ng'amwagaliza okufa. Ekyo kyennyini kye kiraga nti si sseeka, kubanga eddiini mu bwa sseeka etugamba nti munno bw'aba mulwadde omusabira mpaka ku ddaala erisembayo, mpaka Mungu bw'aba wakumujjulula lwamujjulula nga omusabira era ng'oli naye ne mu kumugumya tomala musuubi. Ekirala, okwagaliza omuntu okufa si kusomesa kwa ddiini yaffe. Eddiini yaffe tekkiriza muntu kwagaliza munne kufa. Ate oba tutuuka ne ku ddaala nga okugeza obugeza noga nti kati budaala singa ofa, eddiini tekikkiriza kuba munno oyinza omweraliikiriza omuteeka mu mbeera endala, wadde gwe wennyini okwegerezaako nti kati bwe nfiira wano gamba nti omuntu bw'aba afudde oba omuntu yenna singa aba afudde. Ebyo byonna kwewala kulaga nti ekyo ekigambo ky'okufa wadde gye kiri naye tetukisembereza bannaffe naddala n'okutuuka okukibaagaliza nga Mwami Umalu bwe yakoze. Waliwo amawulire agatambula nti ffe ng'ekitebe eky'obusiraamu ffe twamuwa amaanyi ne tumuwa n'ebbaluwa emukakasa ku bikolwa by'akola ne ebigambo by'ayogera. Emabegako yakozesa olukujjukujju n'ayita mu makubo ge yayitamu n'afuna ebbaluwa ey'okusomesa eddiini, okusomesa eddiini okubuulirira kye tuyita ddaawa. Ebbaluwa eyo yennyini gye yakozesanga mu mabaala ne mu bifo byonna we yabeeranga ng'agiraga nti Supreme Council yagimuwa era yamukakasa ng'omusomi wa dduwa omutongole. Bwe tumala okufuna amawulire ago twamutumira abakulembeze baffe nga tukozesa structures zaffe, twamutumira district kadhi n'ayogera naye mwerazi mwemanyi mwepansi. District kadhi n'akolako kye yakola n'amusindika eno ku headquarter ne tuyisa ebbaluwa ne tuwandiika ebbaluwa mu butongole emenyawo ebbaluwa eri gye yatwala era emudisqualifyinga kwegamba emujja okubeera nti tumumanyi nga sseeka mu baseeka abasomesa eddiini. So ebbaluwa twagimenyawo n'ebbaluwa tuga nti ebbaluwa eyo omwami we gy'alaga si ntuufu era taddayo gikozesa mu kifo kyonna, era bw'anaagikozesa mu kifo kyonna tujja kumuvunaanira mu mateeka. Ne tumuwa ebbaluwa eyo era agirina. Kyamukisa mulungi nti taddangayo kukola ki kugiraga. Kati olwaleero ebirabika ng'alinga agiraga byebyo ebikadde ebyasooka, manyi nti ab'amawulire baba babirina kati bidda ne bibanga ebiri current naye nga ebbaluwa Supreme Council yagimenyawo. Ekigambo kyange ekisembayo nkubira omulanga public
okubeera enzikakkamu ku bigambo bya mwami Umal yebyogedde ng'omuntu ate nga n'okutegeera kwe kulabika era kwegwo tali guided ndowooza bulungi kati abantu abo bonna babeerayo. Nsaba nti ebigambo bye tubitwale ng'ebya bulijjo kwegamba tuleme kubiteekako nnyo bwongo bwaffe na birowoozo kubanga n'omuntu eyabyogedde naye y'oyo, omuntu eyabyogedde y'oyo. Nolwekyo mbasaba nti tetubitwala nnyo ng'ekikulu. Ne bamaseeka bannange mwenna tuba twogera ku nsonga eno tuwuliziganye tufune ekigambo kimu kye tusobola okwogera okusinga ono okunenya ono n'ono okunenya oli, oluvannyuma tuwunzika twenenya bwenenya buli omu anenya munne naye nga tetulina solution yonna gye tukoze ku nsobi ebeera eriwo. Mbaagaliza ebiseera ebirungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Sheikh Imran, nze nkulira ebyeddiini wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Akyalanga omulaba ku TV ng'aweereza nga tetunafuna circumstances bwe ziti ng'omuzikiti waba abanywanyi b'eddiini wabaddewo step eziteekingiddwa before embeera bwetyo okubeerawo. Tulina enteekateeka nga ekitongole ekikulira eddiini wano era ku lwa Uganda Muslim Council n'abasiraamu bonna okutwaliza wamu n'eggwanga. Tetumala gata muntu kugenda mu publiki nga bw'olaba Umal bw'akola, era naddala oli bw'aba ayagadde nti ayagala kukola oba asaba dduwa. Edduwa si ya kweranga bweranzi, naye kati waliwo luusi media nga zaagala nezigaa nti seeka ffe tulina seeka waffe wano tubeera naye wano ku radio naye tubadde oba ku TV tubadde twebuuza seeka ono ali atya. Seeka oyo tumutuma ebiwandiiko bye ne tumunoonyerezaako ne tukakasa nti ddala asaanidde, oluvannyuma ne tumuwandiikira ebbaluwa nga tumulikomendinga ku TV eyo. Eyo yenkola kakati gye tulinawo. Bano bonna bantunda ddagala nga beebirimbise mu bwa seeka, abalala baba bahajjati, era nammwe tubakubiriza bannamawulire mwenna media zonna nti omuntu yenna anaakolera ensobi ku TV yo oba ku radio yo nga yeerimbise mu kifaananyi eky'obwa seeka nga talina recommendation yaffe, ffe tetumuvunaanyizibwako ku byonna by'anaaba ayogedde. Bw'aba talina recommendation yaffe nga seeka, kati nga Umalu si mukulu wa ttwale, si district kadhi, si imaamu, si daayi ye muntu akola omulimu gw'okubuulira wadde nga si imaamu naye nga abuulira. Mu structures zaffe tetulina we tumulina, tumulaba nga muntu wa bulijjo. So kati n'abalala bonna abeerimbika mu kifaananyi ekyo nga talina recommendation yaffe tetumuvunaanyizibwako, omukozesa nga ggwe naye ffe tetumumanyi, wabaawo kyaba atudde ne kikosa bw'ojja kulwanagana nakyo naye ffe okumukakasa ajja wano ne tumukakasa nga tumaze okumwetooloola ne tumuwandiikira ne tumulikomendinga ku media yonna gy'abalaze. Sheikh ajja kwebuuza nti bwe mukakasa ne mbawa ebiwandiiko ne mubakkiriza, singa akola bitasaanidde ne muggyako empapula ze mwamuwa ate n'asigala ng'akyakola ku kifuba, muyinza mukangavvula mutya? Singa tukakasa omuntu ne tumuggyako oluusi n'empapula zaffe, kirwawo okutuukibwako kubanga tusooka ne tumudisipuliininga ne tumulabula ne tumunyonnyola nti omulimu gw'oliko gw'okutambula bwe guti, oluusi omuntu aseerera. Naye singa tukakasiza ddala nti kati yeetaaga kuyimirizibwa ne tumuyimiriza n'aguguba, kati naddala nga tumuwandiikidde, wekituuka nga kyetaagisa amateeka gaba gasobola omukangavvula kubanga ffe nga ffe tuba twamweggyako ne tumusindika mu mateeka. Wabanga alemye okugonda naga nti nzikiriza ntudde wansi, olw'ebbaluwa eno gye tuba twamuyisaako yennyini yeetandikibwako amateeka ne gamukangavvula.
kuba yeba evidence eraga nti si waffe mateeka gamukangavvula n'olwekyo kati muntu bw'atyo byo public esalawo oba abavunaanyizibwako okukosebwa kuba bakoseddwa okumuvunaanira mu mateeka kubanga olwedde ffe tuba tetukyamuyinako buvunaanyizibwa bwekyo. Sheikh, senga mwami Umal nga bw'ogambye nti takyali Sheikh, singa agenda mu maaso n'ebikolwa takyali aba yaliko seeka tabeerangako. Singa agenda mu maaso n'ebikolwa bino eno still n'erinnya okulisigalako ng'alyeyita kuba naawe kimanyira agenda kuyisaamu eggaali bwakulaba wano eno ku media, ki ekiddako? Ng'agenze mu maaso kifaanana n'ekibaddewo bw'agenda mu maaso n'okweyita erinnya tebulusi tetuligenderako nnyo kubanga nze nina ne bemmanyi nga bapita ng'ate basiraamu nnyo nnyo, so ekyerinnya tetukitambulirako nnyo naye kwegamba ebikolwa n'okwe impersonation okwefuula kyatali aga nti nze ndi seeka gundi. Kati ffe kyetwakola kyekyo okumuwandiikira ekiwandiiko ekiraga nti ffe tetumumanyi nga seeka asobola okusomesa abantu oba asobola okubeera imaamu oba district oba omukulu w'ettwale. Ekyo ffe kitumala era wetukoma. Ebisigadde waba alina gy'akosezza ng'akosezza mu kifaananyi ekyo aba yeefudde kyatali, ogwo musango guba gwa gavumenti. Omuntu yandibaddeyo ng'ayagala okumanya omuntu okuba ng'ayitibwa Sheikh alina ayita mu mitendera ki? Kiwanvu waseeka busomwa mu mitendera egy'enjawulo era tunaakakasibwa nti kati waatuuse asobola okusomesa abantu. Kitegeeza omulundi gwe mwawaseekawo mwalwe ebbaluwa yali abaleetedde empapula ze ng'alaga nti yasoma. Nga bwe nakugambye mu kutandika nti yakozesa olukujjukujju gyekiri mu public namwe mukifuna. Abantu bakola olukujjukujju ne babba ettaka, abantu bakola olukujjukujju. Umaru yakozesa olukujjukujju n'afuna ebiwandiiko wano. Ekiwandiiko ekyo kye yagendanga alaga kye twamenyawo. Yakozesa olukujjukujju n'akifuna mu butali butuufu. Era bwe twakitegeera olukujjukujju ekitume kyonna ky'okyagala yakozesa olukujjukujju n'afuna ekiwandiiko. Kaakati ekyo ekiwandiiko kye yafuna ne tukimenyawo nga tumaze okutegeera nti yakifuna mu butuufu era tetukivunaanyizibwako. Kyetuvunaanyizibwako kati oba ekimuvunaanyizibwako nti ebbaluwa gy'alina ng'evuga nti ekiwandiiko ekyo taddayo okukiraga era si kituufu era takikozesa era tetumumanyi. Okumutwala mu mateeka naye omuntu yenna omulala asobola omutwala mu mateeka singa nga akoze omulimu nga yeeyita kyatali n'akola omulimu nga seeka ne gukosa. Omuntu asobola omuvunaana n'amugamba nti kakasa nti oli seeka. Kakati amateeka go gaalina bwe gasobola okumuvunaana naye kati ffe tetuvunaanyizibwa ku oyo gwe talinaako buvunaanyizibwa naddala kati mu layini eyo ey'okweyita kyatali. Olina obubaka bwonna bwowa abantu abakyagenda ewuwe nga bamanyi nti nno Sheikh? Okwongeza ne ku kyono kwennyini langirira ddala nti ne TV radio station bonna balekera okuteeka erinnya lya title ya Sheikh. Ekigambo kyange kiri kiriya nti Umaru ffe tetumumanyi nga seeka era twamuwandiikako n'ekiwandiiko ekimukakasa ekyo ekimenyawo ebbaluwa gye yali yeeragako ng'agamba nti ye seeka era ffe twamutongoza. Era omuntu yenna akolagana naye mu kwa seeka akolagana naye nga ye yali pruvinga ng'alina kyakoseza n'agamba nti ono seeka ffe tumuyina nga seeka naye ffe tetumuyinaako buvunaanyizibwa bwonna mu layini y'obwa seeka kubanga tetumumanyi.